Paka konveya abatasoma temujja bitegeera obulikanze nono tubimanyi mama wange mukuba mukwano gwange nga ndi mukozi waabwe mwami ono yankozesa emyaka 8 ejije ng'omuntu naye bwe yali nampala yankozesa emyaka 5 emyaka 13 ndagala mwami Ssenyonga ayimirireko awubire ku bantu obajje nawana abantu bamulabeko oyo asinga okunvumira ssente olw'okuvuma nange bakuwe soda mwami Ssenyonga nkwebaza webale nnyo webalire ddala buli kirungi kyonkoledde mukolubega oyo gwe mulaba banne mumwetegereze kuva ku myaka 10 mbadde naye oyo omwami ayimiridde omwami ono tuwangadde naye okuva 21 ng'avuga kapikipiki ka UCD 094 ngani avuga kapikipiki ono navuga emmoloka awo zonna naye nga tuli ba mukwano mwami Ssenyonga nkwebaza jjajja wange Kasiko Mutaasa ayimirirako wandize na wano n'obuuzaako ku bantu naye abantu abakulu mu bulamu bwange ennyo ye mwami oyo Lubega n'omukyalo ono ye mukyala Badiru Kawooya bwe muwulire eyaŋŋamba nti bwe ndigula eggaali ng'obugagga mbubanze wadde sinnagaggawala naye ndi bulungi kubanga bwe mbasitudde abantu abali wano bonna buli abazze wano bazze lwa mukwano bannange mbeebaza n'omwami ono maze naye emyaka 5 nga tuli ba mukwano jjajja Kasiko Mutaasa nkwebaza buli kirungi kyonkolera waliwo omwami bamuyita Muzungu David yimirirako bakulabe oyo ye mukwano gwange mu byafaayo by'abayimbi Muzungu David kyandibadde kirungi n'ojjako wano kuba guno omukolo gwo gwanga papa giraalinda omwami ono yambeererawo ono gwe mulaba ne maama ono omwami oyo Muzungu David yakola ku nsonga za kadongo kamu era ayogera ebikadde yannyamba buli mubyanga njogera banjogerako ono n'obuddayo n'otulayo ono Muzungu David ama muzungu naye omwami ono mumuneebalize nejjejja oyo muneebalize jjajja Kasiko Mutaasa waliwo abantu abazze ku bajjajja Jjumba Lubowa aligaweesa omu ku mwajje abeeko obugambo bw'ayogera naye nga mu byonna muneebalize mwami Lubega George William ne maama wange ono mukyala Badiru n'omwami ono nzaako ono we tuzze tubeera n'abalala ali awo nga nkwerabidde kirumira ki yambonyabonya bubonyabonya olina lwaki mwebaza kozi gwowalana lwensinga okuwalana mu nsi yonna naye ate ekizibu ono ye mwami Kajimu wange ate gwe mpalana kirumira naye waaki ono maama wange wakkobe kati n'oli musonyiwe ku lwono musonyiye wano naye bwe tufuluma muwalana kampeeko jjajja Kasiko jjajja azikidde Jjumba aligaweesa obugambo butono agulumizibwe nga atenderezebwe nga amannya nga nze Omulangira Ssimbwa Ganyana Bamweyana kabona wa Kampala omulonde akiikiridde Ssaabakabona Jjumba aligaweese atwala enzikiza y'obuwangwa neki era nga abatumidde nnyo n'abategeeza muve ku bakyeruppe mudde musinze Mukama Katonda buwangwa neki kano ngenda kabalekera nga mwenna kabyafaayo okubategeeza nti temutiira buwangwa bwamwe naki njala bategeeza mu buwangwa neno tuyina engeri gye twogera ne bajjajjaffe okugeza buli ali wano ng'afubwa emmindi aluwa nkutumiddeko nyo nabagamba emmindi eyo gy'olaba yessimu taba goteekamu eyatayimu akati k'ekibiti k'oteekamu ye netiwaaka ekitegedde okubeera bamweyana engalo ez'amaanyi kweza nnyo jjajja Kasiko Mutaasa buuzaako ekitiibwa n'etteero bidde eri kyetonde Katonda Namugereka Sserubale Buluddene obweza bwa mutukuvu Kabaka Bulamu Mukasa ne maama Namukasa wamu n'abaana abalongo ssebo mukulu Magala weebale kwagala buwangwa na nnono singa abagezi bonna singa abakulu bonna mu myaka twafunayo abategeeranga ggwe 10 ndowooza singa tetuli baddu
oba oli awo nandiga. Twebaza omwami ono nti obukulu bwe tebwamumenya, buyambye eggwanga n'abavubuka abato okwagala ki kye bali. Kubanga ye omuzungu yatusomesa kwekyawa, to hate ourselves. Kyova olabanga abaddugavu ffe twekyawa twevaako, twakubwakubwa dda n'amadiini. Era bw'oyogera ku buwangwa n'ennono gw'oba totegeera. Naye ng'ekyo kyatuteebwamu mu bwongo bwaffe twekyawe, ate olwo nno tusooke tubeera abaddu nga ffennyini ffe twetutte mu buddu era kyatuukirira. Tikati ogenda mu buddu nga gwe owaddeyo n'essente bakutwala okole obuddu. Naye nga lwaki mugenda okola obuddu ku malungu ng'ate wano wewali ettaka eggimu, wewali ebyobugagga, wewali biki. Naye omuzungu yajja n'akakodyo twekyawe, ate n'atuwa ekigamba nti saba nnyo 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 Katonda oyo ng'oyitira mu mizimu egitali gya bajjajjaabo bw'ojja okuba obulungi. Olwo nno ne mukowoola Omuyudaaya okubula okufa wamu n'Omuwarabu. Gye bigwera nga bajjajjammwe babanyiigidde kwe kulabanga muli baddu ate abandi ne baba endiga. Kubanga endiga ne bagigoba egoberera buki? Bugoberezi. Ssebo mukulu Magala, tukwebaza enteekateeka eno. Nze kino ky'okoze mbadde sikisuubira. Kino ky'okoze bwe bajjayo emakerera omwana ogwo ajja akikole wano kiyinza omulema. So ku graduation gy'ogamba oli wa kyakubiri, nze leero nvudde wano nga nkutikidde masters. Bassebo ne bannyabo tuyanza okujja mwabasobodde okulaba nga Mzee Magala ebintu byayogera mu bifunamu. Mwaye Magala ndi musanjufu nnyo. Nze sijja kwogera bingi, naye weebale n'okuleeta Mzee Kajimu okubeerako naffe ne madaamu oyo mukyala Kajimu, naye weebale nnyo okukikola mukadde. Tweyanze. Wabula nebaza bwebaza ababeeredde omwana muleze namulera ate n'atwagala okufa naye bannange kino nange mbadde sikisuubira kyasobola okukituukako ekyekika kino, naye buli akubeereddewo yenna yeebale nnyo, yeebalire ddala. N'omwami yantumye, omwami wange mulwadde wa sukaali ate nga nzirako emabega ababugambye akalulwe k'enkoko. Era omwami wange nkamuwa mulwadde wa sukaali era kyekimuganya okubeera ano, alina puresa, alina sukaali, naye kyekimuganya okubeera twandibaddewo ffenna kubanga tetuyidde n'abantu betusobola okuleka awaka. Naye yaŋŋambye nti bwe genda nga tasobola kubeera mu bantu bangi bwe bati. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala babeereddewo mutabani wange ono. Mutabani wange ono mwagala okufa kubanga akutegeera kyotoyinza n'omwana owwo gwe wakeera ekyokuzaala ayinza okutakutegeera. Naye bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata wange Katambala Haji Sulaiman Magala atuuse, yagenda n'okutongoza ekitabo era obwedda gwe tulinda. Yoyo ow'ekitiibwa Katambala akulira emipiira gy'ebika, atwala olukiiko oluddukanya emipiira gy'ebika. Taata tusanyuse okulaba. Kampe taata wange Mwami Kajimu ng'ate mukama wange ayogere. Taata tuulira awo, Mwami Kajimu amale otongoze ekitabo. Njagala kwebaza bwebaza bassebo ne bannyabo, Mukama yeebale olunaku luno. Ate mu ngeri enjawulo katukyaza Mwami Magala, weebale ssebo okutulowoozaako ate n'otuyita mukolo okufaana bwe guti. Mwami Magala ono nina bingi nga bw'abagambye, namulaba muvubuka muto bw'ati, naye njala kwebaza Katonda nti Mwami Magala ono Katonda yamuwa okutetenkanya, musajja mugezi nnyo. Namulaba nga mwana muto naye nga byakola
n'omuntu omukulu tayinza kubikola. Matandikiriza emirimu gyange twasooka ne tukola wali wajjajjange wabagambye yalina ekyuma ky'emmwanyi naye ng'ajja mwana muto naye ng'akola ebintu ebivunaanyizibwa mwesigwa bwe mba atandikiriza kandiweya omuntu gwe nasooka okulowoozaako bannange mwagala kati alina ensawo 32 omwana ono musajja omuyita omwana musaidi yange nga mwesigwa abeeruweero mukama asaasidde ninaku bwe ntuuse naye ntandikwa yange bannange yamugala magalo ono bannange njagala okwebaza Mwami Magala olw'obwesigwa ate era n'okutetenkanya twali mu kuvuganya bannange lwatandika emirimu Mwami Magala nga tulina omwami abasajja bakulu wali ebiseebiseebi nga sibaawo naye nga abantu abakulu twasanga mu mirimu osanga obusemiiti obwamu obutono nga buweddewo nga bali bakyalimu naye Magala ono nga butunze bannange mutetenkanya mugezi buli kimu Katonda yamuwa omwana era njaba era sebonga oluyimbi olwo batadde olimba oli nti kankwebaze Katonda wange olwa misa Ssemakula mbadde lutuufu nnyo Mukama yakuwa ebitone yakuwa amagezi yakuwa okutetenkanya ate Mwami Magala bwakyayagala bw'aba atuukiridde agamba nti kino nkyagala kinamulabako era kituukako njagala okwebaza Katonda olwa byonna byakuwa era katusabe n'ebirala bingi abikozese Mukama ayogere okuwangaza se Gendo mulindwa jangu tuyimireyo oluyimba lumu. Okay, tutabulewo ko wano. Selector mumpe asokayo kyeo wano. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kosabaya engato ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa Plan B Records